Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. IBRAH mukasa gemanya gange nkwanirizaako ku extra digest mugoba nsonga. Era nga nkutegeeza nti nga bwe tutera okugamba tukugamba nti tuleeta abatutumufu, tuleeta abakola amawulire, tuleeta n'ensonga eziriwo okubbulula mu mbeera gy'oba olimu okutuuka ku kiddako. Abantu bano betuleeta ebiseera bisinga, they are here to motivate and inspire at the end of the day. So tuleta abantu abalina legacy oba omukululo nti oyina ekyokumuyigirako, oyina ekyokumanya n'okuyiga at the end of the day nti ensi eno tutambulira mu kuyiga ate okuyiga tekukoma. Olunaku lwaleero tuwegatiddwako omwami KIYAGA Innocent nga is a honorable member of parliament gwe tugenda okuba nga tutunulira obulamu bwe, obuweereza bwe mu music, ebyobufuzi ne waatuuse olunaku olwaleero. Musajja muyimbi, musajja businessman, musajja mulimi ate musajja munnabyabufuzi nga kwotadde n'ebirala byakola. So olwaleero ajja kubanga atunnyonnyola olugendo lwe mu music, atunnyonnyole n'olugendo lwe mu byobufuzi lutandika lutya ne waatuuse olwaleero. Y'omu kwabo abaasobola okuyitamu n'awangula akalulu wali mu bitundu by'Emawokota with a big margin. Muntu buli wawangula akalulu n'ennamba zinga nnyingi kireetera gwawangudde okukkakkana n'okutawakala n'awummula bulungi nnyo ne watabeerawo kusumbuwa balamuzi n'abalonzi nti ate ngenda mu kkooti. Naye buli muntu wawangulira ku small margin wabeerawo embeera eyo. So y'omu ku bo abaawangulira ku margin ennene. So incumbent nasaniya n'awummula n'agamba nti bebe bivudde mu kulonda. Honorable HILDERMAN, KIYAGA Innocent, tukwanirizaako ku extra digest. Yeah, naye nsanyuse nnyo okubeera wano. Sebo nsanyuse nnyo okunkyalirako. Amina. Ne kukwebaza emirimu gy'okola. Emirimu gyo mirungi. Era bannayuganda manyi basiima. Amina taata. Yeah. Tumukyaliddeko mu makage age Kampala. Si mu constituency Mawokota. Tuli Kampala mu makage age Kampala. Abantu bali bagerese. In fact tutandikiraawo. Bano bemulonze abayimbi abadongo tebalina nawe basula. I can confess on camera in a nyumba wajizimba sometime back. Tekuli taxpayers money, tekuli sente ya byabufuzi, tekuli ki sente ze wayimba ng'obuyimbi mu ndongo n'osula mu ndongo n'okola n'ebirala n'ozimba amakabwe gati. Nyumba y'abantu, abantu be baginzimbira. Abantu bazze batuwagira. Tebakasooka busoosi. Ate naffe ne tubeera ne discipline nti waliwo awagirikika, waliwo gwowagira, waliwo be bawagidde nga amuwagidde bwamutuukako kati agamba nayonoonera kyobudde. So I believe nti we are worth okubeera supported. Ate n'abantu tubazaamu amaanyi nti yes twali worth okubeera supported. So abantu tebalaba amakabwe gati ne balowooza mugafunye mu politics. Naye balina endowooza yaabwe. Naye amazima kyekisinga obukulu nti amaka nno si ye issue naye w'obeera wano w'embeera. Ekyo kikulu nnyo. This is home. Yes. Okay. Honorable HILDERMAN, abatulaba bano briefly njagala tutandike n'abalonzi bo ab'Emawokota. Obebaziza on different platforms, TVs, radio, ne mpapula z'amawulire. But on my platform, nina abawagizi, nina abantu abagoberera this channel, nga bafubutuka Mawokota, nga bakuwagira, era bakulonda. So I think you can thank them via my channel. Bananga abagoberera abalaba omukutu guno. Nze KIYAGA Innocent, Dr. HILDERMAN ndi mubadde mumanye nnyo. Ndi wano kwesa platform eno okwebaza akalulu ka eno si k'Emawokota yokka wabula ka Uganda yonna. Mbebaza okunteekamu obwesige si nti bannonze nti ndi wa kitalo nnyo naye empeke gye bandabyemu ngibeebaliza okuba nti mwagirabye. Kati
ate kyenjolekedde kwe kuweereza bwe buweereza ate ng'era njaga okusaba mu kamera nga nkozesa platform eno ankulembere mu lugendo lwange ate olupya. Amina. Yeah. Okay, thank you so much. Tuli powered by Nisk Beauty Experts abasangibwa ku Plaza, omwaliro ogusooka room number eri F2 atenga bano bakafulu mu pedicure, manicure ne makeup of all sorts. Aba Nisk Beauty Experts bakugamba nawe omwana omwalo oba omulenzi ayagala okuyiga okukola makeup, to become a makeup artist, balina essomero oba ebbanguliro oba eggunjuliro, genda bakutendeke to become one of the best makeup artists. Nisk Beauty Experts basangibwa ku Plaza F2 ye room number omwaliro ogusooka. Atenga still tuli powered by Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Mall okulira na airport, nga bano bakugamba nti bajja kukwasaganyizaako okuyiga okukikuba mu coffee, latte art ne barista. Atenga still bwe bamala okutraininga basobola okufunira omulimu straight away. Bw'otuukayo buuza trainer Tiger ajja kubanga akukwasaganyiza. Tuli ne Dr. Hilderman aka Hilary Kiyaga Innocent, atenga is a honorable member of parliament alindiridde okulayira. Alhamdulillah inshallah banga tononye lisigaddeyo bagenda kubanga balayira batandike okuweereza nyaffe Uganda. Honorable njala tutandike briefly. Yeah. Honorable Hilary Kiyaga Innocent yani azalwawa mutabani wani yakulirawa early childhood. Yeah. Nzalibwa ku kyalo Mbute Kampiringisa kisangibwa mu Lukagwe Muyira mugombola ye Kamengo. Nzalibwa omugenzi Morris Nsubuga na Musanga yatugendako n'omukyala Margaret Nakanwaji Nsubuga awangalira Embute Kampiringisa. Ndi musajja nazalibwa mu 1982 kati ndoze emyaka gigenderedde bangali eryo. Yeah. Ndi musajja ndi muivu. Nina degree mu performing arts, nina postgraduate diploma mu byobukulembeze oba leadership and management okuva mu Strathmore University Nairobi. That's good. Natandika okuyimba nga ndi Makerere mu mwaka gwa 2002. Naye okuhitinga na hitinga mu 2007 we nakuba double bed mazongoto. Mbade musajja muyimbi era ndowooza ngezezaako okusigala nga ndi relevant musically. Paka ate ekitambo kya politics we kyanninya nenkendezaako emirimu gya music kubanga mbadde mu field ndowooza kati okumala emyaka ng'ena nga neeteekerateekera kino. So obudde nesibukwataganya nnyo mu music industry. Nkozeeko n'abantu bangi. Naliko mu Golden Band, band yaba mukulu Mesa Kisemakula. Yeah. Nkozeko collaborations n'omuyimbi nga Henry Tigan, Irene Namubiru, Carol Nantongo, just to mention but a few, Evelyn Lagu, banji. Ndoza lugendo lwangu luli brief. Ndi musajja mufumbo. That's very good. Ndi musajja mufumbo nina n'abaana. That is very good. Yeah. Honorable, awe nyini njagala tutandike ne point ya okukuba breakthrough. Yeah. We wajira there was stiff competition. Yeah. Banji bali bajja era olya omu kubo aba standing until to date. You're still credible in the music industry. Amen. Tutandike n'oluyimba lwa double bed mazongoto. Where did the inspiration come from? Watu ekigambo mazongoto kyavaawa? Because if kitusanga oluyimba lukoledde. Tukiraba nti something huge and big. But kivaawa? Inception y'ekigambo mazongoto kivaawa? Inspiration najijja mu Kereziya. Waliyo embaga erubaga eyo. Kakati father bwe yali ayigiriza abafumbo. N'abagamba kale ate bwe tubagase tekitegeeza mugene mufune ebitanda
ebigenda atoba malako emirembe ebyo ebitanda bimulowooza nti bye byakabi ate bye bimu ku bicontributinze okumenya amaka omufundo mboya alyetaaza akatanda nga si kinene nnyo naye ngu at least osobola okuwulira presence ya munno nti neebase n'omuntu not ekitanda ng'ogenda kwebaka naye ozukuke paka ku makya nga tomanyi ne muti wasuze n'omuntu omuntu asobola n'ogenda n'ava mu kitanda nga totegedde nti avuddemu so message eyo yasinkinga nnyo by then nali nkubye ennyimba nga 10 naye nga tezikoze makulu naye bwe nali nsoma ku institute wali ku MDD baatugamba nti message eri simple brief and clear ng'ate erimu obubaka yemu ku bintu ebisobola okukuyamba okubreakinga through so nengamba nkoze nti okubeera authentic nengamba ekitanda kino tebakiyimbangako naye nga okipackaginga oyimbe ekitanda okipackaginge IBRAH awulire nti tewawemudde when you think about a bed somebody thinks ogenda kuyimba bibekolera mu kitanda I know. So I had to get a way of okutuusa obubaka buno nga buli mu that gospel format naye nga ate bugenze mu nsi kubanga nange priest yali ayogerawo naye nga nfumintiriza ekitanda ekyo nga ndabira ddala reality so mazongoto kiva mu kigambo volongoto nengamba volongoto kyekintu ekibi something disorganized ramshackled so nenjagala okipackaginga mu that format naye nga nali njagala nnyo uniqueness nga tesaga kiyita volongoto nengamba nze kankiyite mazongoto ng'omuyiiya because an artist must add alina okubeera ne value addition nti bwe luba lulimi olina okulwongerako naawe kat as we talk ebitanda byonna by'ogenda double bed tebamanyi nawe babiyita you find nti mu vocabulary ya Buganda baali banoonya maybe ekigambo ekitanda ekinene tusobola kiyita kitya so mu nkuluze ya Buganda ekigambo bakitwala mazongoto ate bakole ki oh my goodness tutunulire patent ne copyright wabaguza copyright ne patent y'ekigambo olumu twagala nnyo ebintu ebyo twagala nnyo sente na biki naye kyoyongera ku society kyekikuwa legacy so kati nsinzire nti angende nga esebo wekitibwa Katikkiro nsabayo ku kasente ekigambo ekyo olulimi banawanga mu so you went to studio no recording oluyimba naye it is not about the song kuba ebiseera ebyo nali siina sente IBRAH naveeka Mengo nali backup wa artist bamuyita No Creature ne Master Parrot nengendo olumu babakinga bwengendo babakinga nenkuba producer akama ne mugamba mpayo ka offer producer David yoyo kati yenanyini DMS emasajja nangamba ojja komawo ku Lwokuna naye nga tamanyi nti navudde kampiringisa okujja okubakinga abakulu so nengenda nenfuna transport maama nampa transport nenkomawo yangamba jangu ku ssaawa 10 natuuka 7 nentuula kafomu n'omulinda neninda ssaawa za 10 nezituuka ziba zituuse ba artist abakabi ne bayingira ne bakola babeera bamaliriza abalala ne bajja ne bakola paka ssaawa 10 ez'ekiro paka ssaawa 10 ez'ekiro mbeera ndowooza nti bamaliriza tugenda kukola omukulu David n'afuluma nagamba budde kangende mpumuleko jukira nze nazze kafomu nazze siina kakulya maama sente yampadde za transport kwegamba naye nengamba kino kijina okuggwa nenebaka kafomu ziba ziwera ssaawa nga 12 bucha ngenda okulaba kageti ka studio keggula ng'akomyewo omukulu yakomawo n'atuukira ate mu vibe zabiri bye yabadde akola to mix na biki nangamba muvubuka pozi ogenda kuyimba biki nemugamba ngenda kulimba lwe baluyita double bed ka double bed ogenda kuyimba biki naye namwe abavubuka mmwe nentandika nemuyimbiramu nga artist naye nawulira nga idea nungi nakuba but akunkalesemu nti
obugumiikiriza n'ozobulabe obulabo eyo sajja yampa offer nenzija saa 7 ez'okumakya yankolako ku ssaawa emu ez'okumakya the next day naye nga ntudde kafoomu awo wano tuli mu ntebe zigonda kafoomu kaliwo kamanyi bufoomu obwo bubeera awo ensiri ng'eri ekasubi ku studio eri ojjukirawo ku hopu ensiri yazunga naye nga gwe so tukola oluyimba olwo nangamba ojja duno nenkeera nengamba ate nzireyo ekammenga ate maama mugambe transport naye nga sirina wakusula nenzirayo bwe naddayo maama ne mugamba oluyimba baluŋŋambye nduno enkeera mukazi wattu era n'azinoonya n'azimpa eza transport nagamba yingira ekibuga beera ndi awo ng'omukulu natuuka oluyimba yalumaze edda lulabika lwamunyumira kaakati n'alumpa ku CD bwe pa kati bwalumpa ate ekisizibu ekirala ne kijja kati ndutwalewa nduwani ntandikirawa bano lulungi naye banalutegeera batya nga ndi yalamaani nva wala Kamengo siina gwe mmanyi neŋŋamba naye kati videos ezikola kuba ebiseera ebyo video ng'oluyimba olutalina video teruyitawo kale ate neŋŋenda mu DCR eyo mu bakayimba we mumanyira kayimba oyo yali kyali wange nantwala mu DCR nayo ne bampa offer naye bampa offer nga nina okunoonyayo emitwalo 30 ag'ebintu ntwawo ate nnoonye n'ebifo we nina okukolera neŋŋenda Makerere nenoonya class baali bajagala bingi nti nali nasomera ne bampa lecture room obuwalawala nali nsoma nabwo awo ne mbuyita okuweza crowd ebitanda ekitanda wakijjawa Kayemba oyo yagenda oba mu guest room yawa Kayemba nga bwali omukujjukujju nangamba mfunye guest room ekitanda tukifunye nenfuna omuwala eyali Vixen nga tusoma naye kwega video era nenjimalira mitwalo 3 awo ofa yange neggwayo nenjikuba ku station bwenjikuba ku station nino nensimbula taata yali anfunidde scholarship ya Gakan olunga ngenza ate e Nairobi naye oluyimba nga ndulese ndugabye naye olwa title double bed nga mmanyi kiyinza obutaggwa munaye mbe Nairobi tusoma omwezi gumu nga bangamba ekiri e Kampala oluyimba kitokota sikisaanikire kifumba mutuku double bed nakuba akaji first time yo ani yasoko kukubira essimu oba okuwa information nti e Kampala akaji wakasambye oyabudde ekoledde ba master parrot abo Kayemba no creature twalinga bwe tutyo bebagamba nti e Kampala kiwedde kubanga engeri abantu gye bali bandaba nabo ng'oluyimba lukuba baba mmanja naye nga tebannina ate ndi Nairobi ate nagenda kubakana na byakusoma so actually byali bizibu nnyo nti na comparinga neŋŋamba mbadde nsoma nfune kino ate kati kituusa ate ndi mu kusoma naye neŋŋamba for ebitabo n'okusanyusa muzeeyi wange ofeno sigenda gitaninga down Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tuli ne Honorable Hilary Kiyaga Innocent aka Dr. Hilderman, performing artist and a politician as well. He's a businessman, he's a father as well. Tutunulira obulamu bwe n'ebintu ebirala bingi nnyo yomu ku bayimbi bendi proud of era nga for a long period of time musajja abaddewo nga hustlinga akoze ebintu bye. He has made a lot of cause the impact yamanyi ku music industry ya Uganda nga bwana atunyonyola maaso awo mu career yange ya mawulire. He has been there with me, for me, with me, n'atambula nange way back nga ntandika amawulire. Ye yali already celebrated ng'omuyimbi naye nga ampa opportunity to interview him nengezaako okubanga nkakasa bakama bange nti amuwathe to be retained at the job. So njagala kumwebaza. We are powered by Nisk Beauty Experts abasangibwawo ku Plaza. F2 ye room number omwaliro ogusooka nga bano bakafulumu pedicure manicure ne makeup of all sorts owabaami n'abakyala. At the same time bayinawo neggunjuliro lyabo abaagala okuyiga okukola makeup. Ate nga still aba Roast Coffee Academy ku Alwada Mall okulira na airport yawo bana bakulemberwamu
Trainer Tiger bakugamba nti ayagala okuyiga byonna barista obalata art nebigwa mukowere wekwate Roast Coffee Academy enamba ya bwesimu eyitawaawo oba buuza Trainer Tiger ajja kubanga akikukwasaganyiza. Honorable njagala tutunulire ebiseera bisinga tulina kye bayita crossroads. Yeah. Katonda asobola okuleeta riziki because Katonda tagira kibi. Nakeera ku macha ofunye scholarship ya Aga Khan University. Yeah. Nakeera ku macha n'okuba hiti e Kampala kati eri okusoma kutandika butandisi ate wano okubye hiti kye wanoonyanga edda. Yeah. What was the decision you made after okuwulira nti oluyimba lw'amaanyi e Kampala ate ofunye scholarship mu big university ku Semazinga wa Africa? Nze ng'omuntu mpa nnyo ekitiibwa omuntu asomye. Ate nategeera nti emikisa kati nga okusoma Aga Khan nekuwa scholarship si kyangu. So being nti yali East African scholarship nga balondwamu abantu okuva mu East Africa, saayagala nnyo kufiiriza ggwanga lyange neekulembeze. So olw'okuba nti baalekawo abalala Bannayuganda ne bawanze scholarship, mba ku dropping out nesikola ekyo kyali kinsuubirwamu olw'okuba nkubye hit. Nali ndidde mu ggwanga lyange olukwe kubanga waliwo Munnayuganda ali eyo bambi eyali yeetaaga omukisa ogwo. So naali badde nyonoonye resources za Uganda. So I had to put that in focus ne kindrivinga. But of course waliwo okusoomoozebwa nti neesanganga ng'olumu nina okubeera e Nairobi nzirukeyo ku weekend nzije. So being nti ndi muvubuka nalina okumakinga sure nti nkola neewa okukola ennyo eby'essomero ebya university mbituukirize ate ne ba client be nalinga nkutte emirimu gyabwe mukoleki ngituukirize. So waliwo okusoomoozebwa but hit teyanzijja ku mulamwa nti ebitabo bisinga hit. Mu career ya music for a long period of time twalabanga mu videos zo nga mulimu omwami afeaturingamu bamuyita Coco Champagne. How did you meet Coco Champagne? Coco Champagne twe meeting e Makerere. Ku university. Ku university nafuuka mukwano gwange. Ne tukolagana ffenna. But somewhere along the way omanyi oyinza okuba gwe ng'otunudde wano naye ng'ate omulala atunudde walala. Oyinza okuba olaba tonnatuuka omulala agamba kimala tutuuse so n'asuula ennanga. Awe waava obuzibu ne tutafuna ntegeeragana n'agenda mu fields z'endala nange n'ensigala ku path eyo. Do you hear from him? Muwuliza ali mu Pride eyo. That is in Western Uganda. Yanange namuwulizaako alina banking institution gyakolamu nga tuvuddeyo eyo. Awo wazzaako ennyimba zaali nnyingi, zaali hit after hit after hit. Mwe mwajjira oluyimba lwe bayita Kampe. How did you get that project ey'okutangira ensasanya y'akawuka ngo advocating for the use of condoms? Olw'okuba nali nsomye Makerere art bwe baalinga batusomesanga batugamba you should edutain. Si kuyimba buyimbi but mulina okuba nga music oba art akozesebwa okukyusa eggwanga, okukyusa obulamu bw'abantu ba bulijjo. Since nayimba ku kitanda nakola examination nendaba nga ebintu bingi siriimu atambula naye ebintu ebisinza omutambuza kye kitanda kye nayimbako. So nalina okutangira abantu abo okukozesa obulungi ekitanda baleme kwonoona, baleme kufiira ku kitanda wabula bakozese bulungi ekitanda nga beekuuma. Naye ate si kwekuuma kyokka kubanga abantu beekuuma nendaba problem kyeri mu kusaba akapiira. Abantu bangi ajja kudduuka bwasangawo abantu abalala nga tasobola, abantu abalala bwasangawo abantu abalala nga tasobola kukola ki kugamba nti mpaayo condom. So we had to devise means. Amuntu ono stigma ye y'obutasaba condom, abantu okutya okusaba condom evuddemu etya. So ne tugamba oli bw'ajja n'agamba Kampe
condom mwe tutagiita condom ne tugiita CD. What happened? So obane tugiita $1 something. I remember. I remember so, that line. We wanted to okuleta concept nga oli asobola obutakozesa kigambo condom bwe kiba kimwe sitaza nakozesa kampe ngate n'oli gwakasaba akamanyi. Project eyo wakolagana na company ki? Maristop International. Okay. Oba lifeguard. Nekitambula bulungi. Nekitambula bulungi era bebamu ku bantu ndowooza abasinga okunsitula. Yeah. Okay, extra digest mugoba nsonga tuli ne Honorable Hilary Kiyaga Innocent aka Dr. HILDERMAN. We are powered by NISC Beauty Experts abasangibwawo ku Plaza. F2 ye room number omwaliro ogusooka nga bano bakafulumu pedicure manicure ne makeup of all sorts owabaami n'abakyala. At the same time bayinawo neggunjuliro lyabo baagala okuyiga okukola makeup. Ate nga still aba Roast Coffee Academy ku Alwada Mall okulira na airport yao bana bakulemberwamu Trainer Tiger bakugamba nti ayagala okuyiga byonna barista obalata art nebigwa mukowere wekwate Roast Coffee Academy enamba ya besimu eyitawao obabuuza Trainer Tiger ajja kubanga akikukwasaganyiza. Doctor, njagala tutunulire enyimba zino okubye enyimba nyingi but we shall pick a few tujja kufuna zimu ezaleka landmark ezaleka omukululo. Njagala tutunulire project y'oluyimba lwa Ameria. Yeah. Lujja lutya? Ameria. Lulina ebibuuzo bingi nnyo ate nga ali abweru eyo talina moral authority ku byanukula gw'olina moral authority okwanukula ebibuuzo. Ameria, first of all ngenda mu kyalo ewaffe. Emawokota. Bwe ngenda mu kyalo nsangayo ekibiina bakiyita Twezimbe Development Foundation. Yeah. Nambuze kibiina kikola ki? Abangamba ekibiina kya mukyala Principal Secretary wa President bamuyita Ameria kyambadde nange nali sibifaako nnyo. Manyi tubeera mu byaffe nga Secretary wa President oba yaani olumanya President yegundi kimala. Naye nga mulaba ngenda kwesa ekigambo bagalangatana okwegroundinga okumanyika okutema empendo okutuuka ku muntu asookerwako okutuuka ku muntu wa bulijjo nga bayitira mu kibiina kino bye bakola birungi naye nga akabadi ka kutunda muntu the brand Ameria. Naye ngamba kati noono bijja mubeerera bizibu ayinza obutakituukako. Nengenda nga situmiddwa bwe nawulira nti Principal Secretary wa President nengamba Mawokota teteekwa kusubwa muntu ono naye ate eyinza omusubwa abantu bano bwe tutabayamba kubamanyisa muntu ono yaani. So nengenda nenkola oluyimba Ameria nga naye tamanyi oluyimba bwe ndukola nengamba kati luwedde naye since abantu tebamanyi ati anaalutegeera ye nannyinirwo kubanga kati luno oluyimba lubadde lwetaaga okupromotingibwa lube oluyimba olumu kweze ezakasinza okupromotingibwa mu ggwanga. Nenfuna omu ku bayambi be by then mukyala bamuyita Sumini nemuwuliza oluyimba bwe muwuliza oluyimba nemugamba njagala kumpa njagala kumiitinga mukyala oyo. Mirimu gye nagirabye mirungi naye bali bayogera nabo bali badiringa nabo bantu ba bulijjo nnyo ffe nga kuba be batuzaala emirimu gye giyinza taking a long time nga tannaba kutegeerekeka. I want to brand that woman ewaffe. Good enough nanfunira platform nenfuna omwaganya nangamba yatugambye tumulabe ku lunaku bwe ruti tugenda musanga mu office ye eri ku parliament. Nengamba kati nno guno gwe mukisa. Nengenda Kampala Road ku lunaku bwe lwatuuka olwo nengula radio nene bweti nagigula $40. Ngenda no mu office ya muntu mukubira pulani nengamba kati bano njagenda mu office ye nga balina bu computer eremu okujjayo sound oluyimba balugobe nengenda nengula eri lubogola $20 nenjikwata bwenti
Sumini nangamba ate kino kikine mugamba bino bireke luyimba ne nteeka ku flash ne nteeka ku CD nagenda netegese nga tewali sikutuukayo lujami ngeti ate flash ekyuka kigiridde ate CD ebuukabuuka ontegedde bulungi nanyumyanga naawe yeah. netugenda paka ku parliament netutuuka ku parliament tulinye lift tugenda mu office ya mukulu kutte radio yaye n'amalasi gange netutuuka mu lobby waliwo abantu bangi balinze gwenzijukira omukubo yali Lwakana Lugunda nga naye alinze Dr. Lwakana Lugunda abalala bangi nga balinze abasajja ab'ebitiibwa naye nentuula wali bandi awo twakatula eddakiika 5 ne bampita mukulu agambye yingira kwata radio yange nentuuka mu office okay yeah nentuuka mu office nangamba bangambye bla 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 ne mugamba yenze nangamba basically lwaki nga naye bombuziza lwaki wayimbye ne mugamba nkulaba ogenda kukola emirimu minene mingi nnyo naye ekikutawanya bakiyita branding. I want to brand you si ku brandingira mawokota yokka but oku brandingira political platform entirely Uganda yonna. Twali mu 210 nga balonda 221 ng'omuntu 211 ng'omuntu atali mu buufu alaba nti oluyimba olwo lusobola omuggisaayo n'ateesimbawo nembi munnyonnyola naye nga olw'okuba abantu ati balwawo mugula nga ye alaba ate bye nayimbye biyinza omudisqualifyingisa neŋŋamba kati ono tantegedde navaayo ku olwo nga tankoze eki n'oluyimba olumuzanyiramu n'alusiima naye nga njuliza titujja ddufulumya nga tugenze mu kalulu neŋŋamba nono oluyimba lwange ono mbadde mbimuyingizaamu buyingiza neŋŋenda bwe ŋŋenda nenkomawo bwe nkomawo mazima amabikolo yampa $4,000,000 first time naye nga $4,000,000 nina okukolako sample z'ebintu bye tusobola brandingisa sample nga t-shirt umbrella flyer keyholders biki mbikomyewo mulage nti we need wadde oyise muntu wezimbe biyamba development na biki but if we want to brand bino the product zetusobola okukola ki the tear drops bla 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 nenvaayo bwe nvaayo luyimba yaluguze ndowooza ate yeebuuza omanyi buli lwe weebuuza ogwa mu mbi abantu abamu nyinza okwebuuzaako nga byenkubuuzaako tobitegeera biveeko abo bayaaye kaakati ekyo kyennyini kyoyogedde ogenda kwesembereza abayaaye abayaaye kaakati omuntu gwe naleka nga ali positive atankubira akasimu ekiro nga yavudde mu vibe naye yampadde mirikwesi meka nange nangamba kati nyumiriza emugamba kaakati tugenda kukola tutya nangamba sente ogira obeera nazo nemugamba kale zo wali otandise ozitematema nga weeziri naye nga si papa nnyo ku bintu bya sente but nali omuntu oyo nange njagala mufune bwenti mu ttaano tutandika okukola ebintu nga bigenda mu maaso bw'ayimiriza ne mugaa sente zo nzikoze ntya nangamba I will advise nenkuuma sente ku akawunti wiiki emu wiiki 2 wiiki 3 neŋŋamba kimu ekisipitaliyo olwotandika okuba bajeti yesente okuba bajeti nenkubira kimu exp nemuwuliza akayimba naŋŋamba mwana HILDERMAN oli talented kana akayimba kakabi kimu exp naŋŋamba naye ogenda kumpa mirikwesi 7 nkukolere video eyakabi Dr. HILDERMAN Abdurakim Katongole kimu exp salute my brother kimu exp nemugamba nkubuulire waliwo nya zo zitutwale mu field tushootinge onooba okola editing nga noonya emmeka 3 nga nkwata sente z'omukyala nga nziteeka ku video bwe nziteekayo kimu exp naye bimunyumira editing nga nali manya jatwala nga omwezi gumu editing nga naye bwe nnoonya mirikwesi ki 3 kimu exp oba oli awo mba ndi awo weeks nga 2 nga amaliriza nga ngenda okulabayo nga nzijja
akayimba ngamba kano wano tubase kyampaliriza ogenda okunoonya sente nenzimalayo eza video kati bwe nkwata video bwe ngamba no luyimba lwetaaga massive airplay naye nanyinirwo teyategedde byendimu nali nagula kapoloti bayita ekabuuma eyo ne madamu nga ngenda nga ngamba babloka kana akantu kali katya kati nagenda kagula 8 milioni 8 gaba ngamba 16 tukuwa ngamba gamba mujire kati nange kye nakola ono samugamba madamu samugambwe mali yaffe twagikoze eki nagitunze naye kye nakola ndeeta milioni 10 nga nsooka mugamba zino zinterekere nja waliwo wenzije naye nja kukubuulira nga naye azitereka nkwata milioni 6 ngenda ku radio ne TV nga maasa ng'oluyimba lufuuka ettabu luyimba mu weeks 2 nga buli omu ayimba ameeriya nyini luyimba ali ku ki kaakati nga baluba weeks 2 lulo luyingidde omwezi mba Kampala road ndi bwenti nvuga oyisizaamu omukono woti guno gupoye wano ano gupoye wano ndi nti akasimu nga kajja mutabani bangambye kye wankoledde siri nejjukira ebyo byonna biri mu myezi 2 bamugamba totawaana kukolagana nabaki naye kati ate ababuufu bamugambye gwokimaze oyo mwana kyakoledde gwe teekako awulira naye buli lwabaddayo ewaka obanga avaayo yeewulira naye nensala pressure saamuzaako yagenda okuddamu okundaba ndowooza njagala kukola video manya nga njagala kukola launch katikati ku katikati I remember very well mugendayo okukola launch ne mugaano no nsaagala sente ffe sente zaffe ziri mu bantu naye njagala onkolera ekintu eki sayiningira ku nga petroni wange nze ngende nfaafagane nezi Coca-Cola nezi TV kasita banalabako watu nti mumuyambe nze ebirala byonna bindekere nenteekayo empapula babeera bize launch gyotegese ebeereyo lemise emyezi 2 oyagala otandika okukola ku advertisement na biki resource mobilization butabo buteekayo emyezi 2 abakulu babeera ku nnyonyi abo full time kyesimu nenyezeza abuteekayo ebbanga ne liyita ebebulayo weeks 2 ng'obutabo bwe bufuluma oba okubusayininga nga sikyasobola kukola ku advertisement but the launch sold out ku katikati kyeseenenya naye seyankubuulira lwakuba tuli bajagujagu kakati ate nali nyingidde mu brand okubrandinga omuntu nga setaaga kukwata era yonna ku muntu wange n'ebitagenze bulungi nga nina okumekinga sure nti mbikola ki mbigattawo ne bwe ngula engatte ennungi nga makinga sure engatte eyo nina okutegeeza society yagiguze I remember motoka nga twalinga ffenna ku National Theatre awo n'emmotoka ennungi nga nina okumakinga sure yagikoze ekyo by then wali wagula Ipsam yali ya black yes kuba nali nakava e London nengula Ipsam yali ya black I remember ne bagimutuumirawo nange ne mbagamba yiyo agirese ngate mukolere ki I remember so waliwo bagiyita saddaaka for the good of the people ng'olina okumusaddaakira ekyo ky'olina ekitono ebyo biseera wali okola ne IBRAH manager Kadanke Reno how is he musajja mulungi gyali eyo twogerezeganya lwakubambulako ali so busy naye is one person at least gwe manyi nti ali organized lwakuba ate bw'obeera too organized oyinza okwending up nga ate disorganized nze ate ebintu ebirala because you're too organized
Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tuli ne Honorable Hilary Kiyaga Innocent aka Dr. HILDERMAN. Is a performing artist, is a songwriter, is a musician, at the same time is an active politician and a member of parliament. Alindiridde okulayira inshallah. Honorable, njagala bwe tuvaayo tujja kuvuga very fast tutunulire transfer oba move yo ey'okuyingira ekibiina kya Golden Band. Yeah. Waayita ebbanga lyali ggere Eagles neesaanawo neezaala Golden Band at the same time neezaala New Eagles eya omwami Honorable Geoffrey Rutaya era naye mubaka wa parliament kati tuba tuli awo ne batugamba nti bakusoosinze ojje weegatte ku Golden Band mutandika okutambuza ekintu. Yeah. Ani who in particular called you to join Golden Band? Era why? Who in particular? Njatusoka tutunulira omuntu oyo in particular yali ani? Mwami Semakula, Mwami Mayinja, Mwami Musa Kavumaketi Haji, Mwami Fred Seruga, oba chiri kitya Senegamba etya Grace Sekamate. Yali best man wange. Omusime Misa Kisemakula. Omusime Misa Kisemakula. Yakwogereza naga nti bw'osala okuva mu kirabo eno n'oyingira wano ekikopo nga tukitutte. Omanyine mu music tubeeramu nga oli musician naye ng'oli fan wa muntu. Yeah. Kati ndi fan wa Mesa Kisemakula ate naye fan wange nnyo. That is very good. So ampererezaawo buli lunaku amperereza andaga bina akusigira birungi byere gatta kino na kino kiba kiyita. Yeah. Mesa kyoyo takuboobera nga ayina kyayagala nga tokyagala tomusembereranga. Yogayoga akusuuziza ekiki ogenze n'ekike? Ngenze n'ekike. And is a speaker musajja ayogera. Ambulidde emigabo gyonna. Yakutuusa ne mu migabo. N'akutuusa ne mu nnaku ze bakuwa. Ate nga lowooza ngenda nga bisaati. Nga ngenda nga established byonna abimbuulidde. But this was a company. Trust me ogugwe yagukola. Nga agent, nga scout. Nga agent ogugwe yagukola. Yeah. Ekirala nga nze gwe yavendingayo natuukayo naye bamusinza amaanyi. Waliwo abakagambo bakayita mafiolism. Omuyimbi Binman ne Chameleone balina oluyimba mulimu line egamba it's a mafia generation. It's a mafia generation. I know. Yeah. Naye ngate saga bigoyinga nnyo wala ebya Golden Band, but it's a mafia generation. I know. Nti Semakula yayina ebiruubirirwa birungi naye abantu is a company. Nti ono ayogera. It's an entity, it's an organization. It's an entity. Message yes muli musimu oyogera. Nayo oyina emigabo ne Seruga ali wali yebba wa Kathe. Ne Seruga agamba tikijja kukolebwa ekyo tekijja. I know. I know. Naye ate waliwo HILDERMAN wano. Ayinza okuba talina migabo gyenkana Seruga. Naye ng'ate yaleeta abantu bwe tudda wali ku stage HILDERMAN abantu balowooza ate asinga n'oli. You understand? So there is a lot sijja gamba nti naviira yaawo. One, managing people, okusoma okumanaginga abantu, okusoma okukolagana n'abantu. Kati bino byonna byendimu tubaddeyo mu field naye nga tewali kipya. You have dealt with people. If you can manage to live with stars, with stars abalina buli kimu, abalina ego na biki, then you can work with that person just omutamivu. Because you know how to handle. I know. So nyinza okuba nti sajjayo oba ssente naye najjayo okumanya is very important. So
okubeera nti tweyongera okubondinga. Okay, okwabulirako okuva mu kibiina kya Golden Band, contract yali eweddeko yali ekyaliko? Yali ekyaliko. Actually ku lunaku lwe navaayo nalina show ebusiyanga yange. I made sure nvaayo nga tebagambye nti olw'okuba shows ezawedde no. Naye nategeka show nenjiranga ebusiya ne ku radio stations eyo ne TV ne venue nenjibookinga nembisasula naye kwolwo saalinyayo. Bala babulabi nanyini lunaku abantu bayiika naye tewali n'abakolako. Simayina sente ze baakola. Naye that is the day I resigned. Show olwaggwa oba bajja mu sente mmeka wadde lwali lunaku lwange I didn't want to know. Nempandiika ebbaluwa the next day nembawa ebbaluwa. Waliwo olabanga otuuse ku peak ate ng'ogenda kwekoonya abantu. Honorable, njagala tutunuulire okubeerako mu kibiina kya Golden Band kyakukosa ki, wakifuniramu wa musically? Ekisookera ddala kyanyingiza mu ntalo ezitaali zange. I'm a good friend to Lutaya. I'm a good friend to Mama wange Irene Namatovu. Kubanga abenga bibe bakuzana. Naye kakati oyingidde Golden Band ina stand. Oli akuba oluyimba lwokya naawe okuba sina kindi baagala mu collaborating mu lumbooli nga si byange. Ekyokubiri teri kikuwadde mbenga independence. Ovuga emmotoka mileage neggwako naye nga trip yonna gy'olimu toyinaamu mugabo. Sina kindi bw'oba olina omugabo walingawo ebintu by'ennaku versus venues. Omusajja agenda n'akusiika ka district oba bakayitaani katugende yumbe kabwohe. Ye neyekoonako awo embalala neyekoonako Fort Poto neyekoonako ekaseese bwenakuwaawo kakabwoke nga yakabaladdako abantu 1,200 enkuba bweba tetonnye. Kuba bweba etonnye baba ebi naye jjukira so there is a lot of mathematics ngali geared ne selfishness because if you have a brand, let me say Dr. HILDERMAN, tomuvuza district yonna ennaku 3 aleke family ye naye ng'okimanyi nti ne bwana aba akoze nnyo ajja tambulira mu bantu 10,000. Tewaba sense lwaki yavudde e Kampala. Naye ng'ajja nga gwakulaba wafunye kasanvu one night. Naye ye ng'ogasse trip yonna shows ze 3 z'olina ze wamuwa abantu 10,000 meka ate nga kwe kuli n'okuliikiriza bibaasi byo n'okuliikiriza ebyuma byo. You know, there is a business in business. Okay, Honorable, how you be straight and be real to camera. Who is the biggest problem in that band? Who was the biggest problem? Ani buzibu. You know, kati position moli muganda wange weggulira ne weggalira. You are honorable member of parliament. Bino byetu byoli byeni mukuuza wabiyitamu. Togenda kunyonyola mbozi nti he said it is reality. Who was the problem? IBRAH kulwa abaana baffe betwakwasaganya ne bafuuka ba Luganda. Leka tulebbo tubaleke bagende mu maaso. Ffe abasoowagana bakitaabwe ffe katusoowagana ebyaffe naye bba abaana katubaleke bakulukute. Honorable. Yeah. Oyabulira Golden Band, a lot was said, bingi byayogerwa mu kwabulira waayita ebbanga lyali ggere n'okuba oluyimba. Line jensinga okutegeeramu egamba nti ensimbi zibameza amajimbi ate n'abayiga nkusaasira.
babuze kusaasira oluyimba olwo title ya lombo zerichi ba people ntai. Thank you so much. Yeah. Ochali stedo tuwemu akapera obetaye kunywezeza nnyo. I don't know ba people ntai kankube ngoma zange ai olowooza nti muno kumbo yagutereka mu banka ba people ntai kankube ngoma yange kali agatima gakyafu okutukula eri basala ya papa ze sikyanenya babavaako. Oh my goodness. Yeah. Nego oli wakabi. Oli wakabi omaze mbanga toli ku stage but you still have the vibe. Abayimbi banji nno honorable nkubulira mbasaba obupera bwabwe n'agamba IBRAH listed ngakake olimba ovi banji nawe kiri Kampala wano obeera wakyadde wakyamu oba wakyalidde kato oba waswa Nai, honorable. Yeah. Tutunulira oluyimba olwo. Oluyimba nga lwaleeta ebizibu. Oluyimba nga abantu balugeresa. Oluyimba olwo nyini luyimba yalufuna tutandikiraawo. Yeah, oluyimba balufuna bana nyini wo. Tali omu bawerako. Nyini lo yeah balufuna. Just n'abantu bambwa mwana. Abantu ba I know. Nze bamanyi nali mu bizibu wano nabalaba. Abantu bambwa. Abantu abantu bambwa naye kiggwa. Finally you don't look at embwa yaabwe wabula engeri gy'okozesa embwa yaabwe okuyitawo embwa abo if you stick to embwa yaabwe abantu bonna bambwa mu ngeri zaabwe naye kozesa embwa ye oyitewo abatabadde bagumiikiriza kozesa mbwa y'abantu tebatuuse gye balina kutuuka. Kigambibwa nti oluyimba olwo bwe lufuma bwetyo ne luhitinga airwaves wakubirwa essimu ng'ekusaba olukakkanye luveeyo. How true is it? Sijja kwogera linnya lya muntu yakkubira n'abaakukubira. How true is it? Yawe kyali era ku ngeri gye lwalina okutambula si bwe lwatambula. Amaanyi gaalwo gasalwa gatya? Gwe wagasala oba the mafia generation and mafia state yalulinyamu? Naye gomanyi mafia generation n'amapesa ga media. Njiga mayiga amapesa ga media. Amapesa ga media. Idris Lukwago yagajigiriza. Obayi waliwo omuyimbi omu yagamba there is more politics in the music industry than in the parliament. Yeah man. That is Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Amapesa ganyigibwawo. Naye kati kyovola kati saawa eno kati tewali mapesa. Era kati artist yenna ali eyo ng'oyagala kukuba kajji. It's the time. Wano oyina okubira endongo. Tewali ayagala kukwata ku paadi. Mapesa gonna olekaawo tewali ayagala kukwata. Naye luli. Wawulira kye bayita syndicate. Walina okuba omusajja oluyimba lw'okuwulirwa. Ate bakutwale okuba ebivulu embalala. Gwe. We are powered by Roast Coffee Academy, courtesy of trainer Tiger, bano bakafulu ba barista ne latte art. Bekwate namba yabwe weri wansawe itawo bali kumpi awo ku Alwada Mall. Atenga still we are powered by Nisk Beauty Experts abasangibwa ku MM Plaza F2 ye room number ku first floor. Nga bano bajja kukwasaganya ku cha manicure pedicure abachala n'abaami ka makeup akakabi nga kotade no traininga abaagala okuyiga makeup wakabi ali ku international market. So wekwate Nisk Beauty Experts buli kimu kitambule taratibu kitambule malembe. Tuli ne Honorable Hilary Kiyaga Innocent aka Dr. Hilderman. Honorable nga tuvuddeyo njagala tutunulire waddayo no going solo na kusanga mu studio ya Swikida emakindi awo ngoli mukola a lot of good music buli kimu ne kitambula bulungi. Bondayo mu bwa solo artist nga toli attached to any group or record label kyatambula kitya mu part 2? Nayigo kubeera strategic. One ngendo komawo yali transition ya myaka 2 naye myaka 2 bobeera ojjeeko katono
because band yene kuletera nolegezaamu because when message is hitting ate gwe obeera oyina automatically okulinnyako you become relaxed kubanga the